era okukakkana ng'omusajja ono bambi afudde ebyembi ng'afudde ne bakwano be yayitamu be yakubira amasimu be yakola batya badda mu bambi erere gundi afudde basobola okusonda amabugo ga bukadde 10. Imagine nenga luli yabadde yeetaaga emitwalo 8 asuuke oba awone oba jjanjabibwe oba weweezebweko kale asobole okutwaliriza kabanga but baagaana okuzimuwa yafunako mukwano gwe mu mitwalo 2 gokka bwe yafa nga bamweganye bonna ensi emweganye basobola okusonda amabugo ga mitwalo 10 zikole ki? BOCAT TV Neera nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV obale kwera nga otambula naffe mu mbeera yonna ey'olunaku olwaleero gigenda gitya era gigenze gitya egy'olwaleero. Tulina SSENYONGA Properties abakugamba nti sasula ko ekitundu ku ttaka lyoyagala oba ku poloti gyoyagala oyiwe materials otandike okuzimba odduke landlord. Tuli ku operation dduka landlord. Dduka landlord oye operation gye tuliko. Operation ya kudduka landlord. Tolina kyogenda kukola buli musala gw'ofuna buli sente zonna z'ofuna ekitundu kirizo bagana ekisinga obunene kigenda wa landlord. Kati engeri yokka gy'osobola okubeera mpozi nga ate weewunya ekintu kino kugula polotiyo okuva mu SSENYONGA Properties tutandikira kakadde kamu n'ekitundu. Leka gamba munze njagala ttaka ddene njagala kukola bitya ogenda dijjawa. Ogenda kuzijjawo obukadde 2 ogenda kuzijjawo obukadde 10 ogenda kujjawo obukadde bumeka ozitwalo zitekewo mu mube baba. Start small. Tandika ne ploti y'esente ntono kakadde kamu n'ekitundu. Zimba mu eyo. Bw'okuba jjadawo oba bw'okuba akaluluko n'obeera nga sente zizze gula ogaziwe. Gula ogaziwe. Oba si ekyo osobola okugamba basityomu nti bannaye wano we mwampa wafunda mu nnyongere oba kambaguzeewo nzire ewalala ewagazi. Oba ntegedde. Oba n'okisigazeeyo ennyumba ne bakwongera ploti ewalala. Bati ng'oviiridde landlord. Mwejje mwege embeera musimanya nze njagala ennyumba ya bukadde 2 njagala bukadde 10 ogenda kuzijjawa. Ogenda kuzijjawa. Gwe soka wetunulye family background ya mweri etya. Eyimiridde etya kintu kyangu nnyo. Genda ogambe nti njagala ploti ya kadde kamu n'ekitundu. Nti ye ninako emitwalo 8 giteekeyo iwa materials otandika okuzimba. Ekyo bw'okiwona bw'oti n'owona landlord ogenda kweyagala webake nga tewali wakunyeenya otererenga mayiti. Anyway, onako olwaleero tuli kukwera mpozi nga ate tuli ku hashtag obudde. Kuba ennamba eno ey'essimu kuba ku noti 786 67 66 35 noti 786 67 66 33 oba noti 7 noti 9 84 36 24 okumanya ebisingawo ku poloti ezenkugambye za kadda kamu n'ekitundu ng'osasulako ekitundu ky'olina n'oyiwa materials n'otandika okuzimba. Ye SSENYONGA Properties tusangibwa Naggalama maaso g'omuzikiti ogwa Naggalama Islamic oba okulina na dipo eya Coca-Cola. Oli ku kyeyokola naye buli sente z'oweereza abantu gye balya. Tulinawo enkola ey'okubeera nti osobola okukwatagana naffe n'obeera ng'oweereza sente ku akawunti eyaffe ne tukuteerawo ettaka lyo ne tulipima. N'osindika ow'oluganda lwo najja n'alirambula. N'osindika omuntu gwe weesiga najja n'alirambula. Hashtag obudde. Obudde bw'ensi okukwegaana. Obudde bw'ensi okukwegaana. Kiriyo sinawala nnyo. Akaseera katono nnyo ensi esobola okukwegaana n'obeera nga tokyasobola kufuna muntu akuwola wadde emitwalo 2 n'obeera nga tokyasobola n'okufuna omuntu akuwaayo 15,000 oba omutwalo zibeere nga zikutaasa. N'olwala n'obeera mu mbeera embi naye nga tewaliwo omuntu n'omu agenda kujja kujjanjaba. Nina mukwano gwange alina kyaliiwe yalwala kansa. Mu kulwala kansa bambi akubira ku bakwano be nga yeetaaga emitwalo 8 kuba sente yali aweddemu nga yeetaaga emitwalo 8 bakole chemotherapy. Amazima gennyini yabulwa abamuwa sente okujjako mukwano gwe ogu omu yekka ye yamuwa sente emitwalo 2 naye nga yeetaaga emitwalo 8. Bambi kansa yagenda n'anyinyittira kuba sente zebamuweebwa zaali tezimala naye nga alina mikwano gye bangi. Era okukakkana ng'omusajja ono bambi afudde ebyembi ng'afudde ne bakwano be yayitamu be yakubira amasimu be yakola batya
badda mu bambi erere gundi afurelere basobola okusonda amabugo ga bukadde 10. Imagine nenga luli yabadde yeetaaga emitwalo 8 asuuke oba awone oba jjanjabibwe oba weweezebweko kale asobole okutwaliriza kabanga, but baagaana okuzimuwa. Yafunako mukwano gwe mu mitwalo 2 gokka. Bwe yafa nga bamweganye bonna ensi emweganye basobola okusonda amabugo ga mitwalo 10. Zikole ki? Kubanga atoligo mbadde musinga okumanya ennyo dhani mukazi we dhani abaana be. Era nga n'amabugo ge musonze gagenda kukola kukulya kuziika biggweewo. Olwo ensi eba ekweganye. Ensi esobola okwegaana n'ogamba nazza gwaki nga buli gw'okwana takkiriza, nga teri musajja akukwana n'ogamba nze ndiko mu ddibo kiki. Teri ddiru gy'okuba neeyitamu, teriyo ddiru gy'oyingiramu ne bwe banga etuuse bwete ku lusegere pa bagikuba neddayo n'ogamba oliko bya kika bya lubale yakutawaanya oba ki. Munnange ensi eba ekweganye. Ensi eba ekweganye. Labira kwoli eyali ayagala emitwalo 8 ne batagimuwa n'afuna emitwalo 2. Bwe yafa obukadde 10 bwayingirawo ku mmeeza naye nga zikyagasa ki. #obudde obwensi okukwegaana. Ensi bw'eba ekweganye kkiriza, towaliriza. Ensi eba ekweganye lwa nsonga ensi yakwagalako, yakuteerawo omubiri, yakuyirawo omubiri, yakuteerawo amadaala, naye weeyisa otya mu kaseera ako wabeerera nga ensi eyo ekwagadde. Secured properties, ploti yakakadde kamu n'ekitundu, sasulako ekitundu, iwa materials, zimba, ovire landlord. Ku noti 786 67 66 33 oba noti 7 noti 9 84 36 24 okumanya ebisingawo. Beba secured properties abagamba nti bakuguza ettaka kakadde kamu n'ekitundu naye ng'osobola okugula n'osasulako ekitundu n'oyo materials n'otandika okuzimba. Poloti tugambye kakadde kamu n'ekitundu tutandikirako butandikize, but osobola okujja n'ogamba naye njagala size bweti. Ne tugamba nti eyo ya bukadde 8, eyo ya bukadde 5, eyo ya bukadde 25, eyo ya bukadde 10. Buli size gy'oyagala yonna tugirina. Temuvaawo, mubeere bulungi, mweraba.